mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyenkusaba bw'otannaba gyegattako genda maaso n'ogyegattako, nyiga kaloidi ako osobola ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala like nga video. Kati olunaku lwaleero mbaleetedde njagala twogere ku nsonga ey'okubeera nga oliwo ogenda emmanja okukola susu, okola susu nga mukyafu nnyo, nga susu awunya. Kati olunaku lwaleero njagala mbalaga ekiviirako omusulo ogwo okuwunya obubi. Oba omusulo n'ogulaba nga gukyusizza kkala, nga gukyusizza kkala nga tegulina kufaananamu nfaana gye gufaananamu. Kati okusookera ddala kye njagala obbabuulira ekireetera ensonga eyo, ayina okwogera kw'eno ensonga, waliwo eyagimbuuzizza ku WhatsApp eyo, waliwo eyagimbuuzizza ng'ayagala kumanya lwaki kiri bwe kityo, afuuka omusulo oguwunya ate nga si mulungi. Okitegeera buli woofuka omusulo oguwunya omanya wabaawo obuzibu. Ebiseera ebisinga obeera mukyafu munda, ekyo ky'olina okumanya. Ebiseera ebisinga ekirala omubiri gwe guba gwetaaga amazzi, guba gulaga tegulina mazzi. Kuba buli lw'onywa ennyo amazzi ago g'olaba bwe gatyo wota, weetaaga okunywa amazzi gennyini agategeerekeka, omubiri gusobole okweyoza. Okitegeera buli olwawo nga tonywa mazzi nga tokolagana na kunywa mazzi, ekivaamu kyekyo ky'obeera olaba omusulo okubeera nga guwunya nnyo, omusulo okubeera nga gufaanana bulala kkala, gukyusizza kkala. Kati ky'olina okumanya okusookera ddala, amazzi ganyiikirire nnyo okunywa amazzi malungi nnyo. Amazzi ago gooza munda bulungi nnyo, otuuka ekiseera n'otenga okufuuka omusulo nga gwa white bulungi nnyo ng'amazzi ago bw'ogalaba, omanya nti obeera oli bulungi munda. Kuba buli lw'onywa amazzi guba gooza munda omwo bulungi nnyo. Kyekyo oba olaba nti osobola okubeera okumala ebbanga nga tofunye mbalabe mu feesi, tofunye mbalabe ku lususu lwega, nga tolumbibwa ndwadde ezo ez'olususu, olw'ensonga nti amazzi ago malungi nnyo, gazibukula buli katuli k'omubiri akabeera kali ku mubiri akabeera kazibikidde. Kati n'olwekyo kirungi nnyo okunywa amazzi, ogenda kutereera ddala bulungi nnyo. Gwabeera afuka omusulo nga guwunya, ogenda kutereera bulungi nnyo, eryo ly'eddagala. Kati ebintu ebirala by'olina okulya oba by'olina okunywa bingi nnyo, si mazzi gokka, naye olina okunywera ddala ebintu ebiweerako ddala. Mbagambye waliwo yakimbuuzizza ku WhatsApp, n'ensalawo nammwe ekibabuulira bali ku YouTube mumanye, kuba kimanyi kyakamu nammwe mukirina, ofuka omusulo naye nga guwunya. Kati n'olwekyo bw'oyagala okukitangira ekyo kireme kuddamu kubeerawo, bino by'olina okulya oba by'olina okunywa. Ekisookera ddala ekikwatagana n'ekikajjo, ekikajjo ekyo ky'olaba kyennyini ekyo ekikajjo kirungi nnyo. Singa onaabeewo kirya buli kaseera, kijja kuyamba okutereeza omusulo gwo gube nga teguwunya. Ebintu byonna ebirina amazzi ebyo ebyokulya birungi nnyo, okugeza nga bwe kugambye ekikajjo, watermeloni, ennungi nnyo watermeloni, fene nnungi nnyo oba omulidde fene, n'ennaanasi nnungi nnyo wamu n'amapaapaali. Okitegeera obitegedde bulungi by'otekedde okulya ggwe afuka omusulo ng'olaba mukyafu nnyo. Kati ddya bino ebintu biwulize bulungi. Ennaanasi fuba okulaba ng'ogirya, ebikajjo fuba okulaba ng'olya ebikajjo, ekyo ky'olaba ekikajjo. Ekirala watermeloni nayo nnungi nnyo, girye gwafuka omusulo nga guwunya. Ne fene mulungi nnyo naye okumulya, okiwulira wamu n'amapaapaali. So bye byonna bye njogedde mubimanyi, birungi nnyo okubirya. N'oba nga omusulo gwo teguwunya oba nga gwofuka bulungi omusulo nga si mubi, naye naawe oteekeddwa obbirya ebintu ebyo bye njogeddeko. Naye ekirala oteekeddwa okunywa amazzi. Mbakubiriza nnyo okunywa amazzi ago, era waliwo ne vidiyo gye nateekayo nga mbakubiriza okunywa amazzi. Amazzi ago malungi nnyo ku mubiri gw'omuntu. Buli wogezako okunywa amazzi ago n'onywa amazzi ago, gagaba gajja kukuyamba okwoza mu mubiri gwo. Ekyo nkikubuulira mukimanye, amazzi ago ddagala nnyo. Nakugamba oba toli munywi nnyo amazzi, fuba okulaba nga okutandika ne ku makya nywa amazzi ago paka ssaawa nga 11 nga mazzi g'onywa. Okitegeera ng'onywa mazzi, okitegeera nywa nnyo amazzi, gajja kukuyamba okutereeza omubiri gwo. Ekyo kibabuulira. Bwafuka omusulo oguwunya, okitegeera
ng'omusulo gukyusizza kkala, nywa amazzi ago agenda kukyusa omusulo guddemu guterere bulungi nnyo. Olw'ensonga nti amazzi ago gayita mu sisitiimu eyo ne gatereeza bulungi nnyo buli wamu. Kati gagenda okufuluma okugafulumya nga gatereezezza bulungi nnyo mu mubiri gwo. Kati gwe eyambuuzizza gwe kigezeeko kikoleko, fuba okulaba ng'onywa amazzi olunaku. Oteekeddwa olunaku okunywa amazzi liita nga 3 oba liita 2. Liita 3 ku 2. Nyigiriza nnyo onywe liita 3 oba 2. Fuba okulaba engeri gy'oba oganywamu ogenda kutereera. Ekyo nkikubuulira. Amazzi kintu kikulu nnyo, mulina okitunuulira ng'ekyomugaso. Ekyo nkibabuulira, gajja bajjanjaba, temujja kulwala ndwadde buli kaseera, endwadde z'olususu, buli kimu. Amazzi ago kintu kikulu nnyo. Ekyo nkibabuulira. Nyagadde mukimanye, nkugambye nti gwe Affuka Omusulo nga guwunya, omusulo gukyusizza kkala, gwa nkaka, olwo omusulo gwe bayita ogw'enkaka nga gulaga by'olya biba biraga nti mubiri gwo mukyafu nnyo. Kati n'olwekyo kutereezaamu olina okufuba okulaba ng'okozesa ebyokulya ebyo bye nkugambye wamu n'amazzi ago kikulu nnyo. Kugambye olunaku fuba okulaba ng'onywa liita 3 olunaku. Kyangu nnyo, liita 3 ntono nnyo, osobola ozinywa. Gwe kifubeeko olabe, ojja kulaba ng'oteredde gw'alina obuzibu obwo. Ate naawe atabulina, fuba okulaba ng'okola ebyo bye nkugambye, ogenda kubeera bulungi nnyo. Omubiri gwo gujja kuba mulungi nnyo. Naddala mu abakyala abaagala okukola ku lususu, mu abakyala abaagala okubeera olususu zammwe nga zirabika bulungi, fuba okulaba ng'onywa amazzi ago gagenda kwoza mubiri omwe ku lususu, obutuli bwonna buzibukule. Kuba mukimanyi bulungi, simanyi oba mukimanyi nti buli muntu omubiri gwe kuliko akatuli. Omubiri gulina obutuli buyitirivu. Kati obutuli obwo buli we buzibikira kiba kya bulabe. Kyobulaba nti ojja kufuna embalabe, ojja kufuna obutuututu nga buva ku ekyo. Kati olina okunywa ennyo amazzi, obutuli obwo ne buba nga buzibukuka bulungi, ne buba nga omubiri gwo gussa bulungi nnyo. Kye mbabuulidde olwaleero, fuba okulaba nga munywa amazzi ago wamu n'okulya ebibala ebyo mbabuulidde, mugenda kutereera bulungi nnyo. Ku nsonga eyo ey'okufuka omusulo nga guwunya nnyo mu abakulu, kufuka omusulo nga guwunya nnyo wamu n'omusulo gwe bayita ogw'enkaka. Mulye ebikajjo, munywe n'okunywa ebyo bye mbagambye wamu n'okunywa amazzi ago makulu nnyo. Amazzi golina okukulembeza. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.